Wani. Then nabadde ne Spice Diana. Okay. So nga tuli mu gym. So ala ni wagenze mu gym. What are you talking about, girl? Waba werekedde oba dogenze kajuza? I was there. Okay. Divorce. Tugenda tulabe wama session ya gym bwe yagenze jo sabavubuka abenjawulo mu yigeti bana abayimbi tebali akakola siga buli kaseera baba kwacha but they get time to work out so their bodies. Wait I go to working out. Otherwise divorce tugenda tulabe we come back. Never was a thug, just infatuated with guns. Never was a gangster till I graduated to one and got the rap of a villain, a weapon concealing. Took the image of a thug, captured a villain, willing to stick out my neck for respect. If it meant life or death, never lived to regret what I said. When you're me, people just wanna see if it's true, if it's you. What you saying, you rap, what you do, so they feel it's part of your obligation to fulfill. When they see you on the streets, face to face, and you for real. The confrontation ain't no conversation. If you feel you're in violation, any hesitation to get you killed. If you feel it, kill it. If you conceal it, reveal it. Being reasonable to leave you full of bullets, pull it, squeeze it till it's empty. Tempt me, pussies. I need a good reason to give this trigger a good squeeze. Soldier, these shoulders hold up so much they won't budge. I'll never fall. Nkoye. Nice nyogo na katandika. Eno joli kebe kolachi. Eno ladda. Ebe owominga muko. Da yango sida kumuko. Sikangu kano kubanga linyama dala for 15 minutes. Oteka music ayamba ndaba nyo mukola gym na music tava. Ayambako like vibe. Olumune dakika zidduka nga tomanyi because you're enjoying at the same time. Tono mtayinzo gamba ne Diana mutono. Diana ali fit. Diana anonya ki mu gym. City fit as such, nobody fit. You have to keep being fit. Yes, so you know kubanga ochimaintaining echo. Of course no maintaining omubiri si kyangu. Ali mukuba bba eno gye bayita bba. Eno gye bayita bba. Naye beyo nagikubako muganda wange. Mama bangana gena mu gym ne bangamba otandikira kubba. Ale nakubyedda. Nefike oshumo kikubira ddala. Songa zino tulino zikwasaganya ssebo. Abantu ambagamba kati fiki gitumula bali fiti. Ombiri guli okay. Ate lwa kifiki abakola. Kwongerako. Bacho gulu omumanyi. Waberayo omumanyi kati tenange nabi negomba okwongerako. Kati wano oba otuukiriza ddala kiri ekigambo kye bagamba nti fresh boy. Okay. Okuba abiri. Manager Rojo ogenda kuba okuba meka? 15. Yakuba abiri lulu. Eriya badde bankalu. Ate nakuba yakubiri. Ngikubye fiki nga bali. Manager Odojinga. Tugende manager Rojo naye se bakubamu. Ensonga zino nkulu sebe eri omubiri. Ensonga nkulu eri omubiri. Kishumu kikubidde banga ki? Sikuba nnyo nze just nkolamu exercise. Kubeera fit. Omanyize ni musajja mukubi wa bivulu mbuka ku stage so mbali no kuma gas oyo ne energy mu gym. Yeah. So mbalagako ku ba celebrities abenjawulo abali wano nabagambye kino kye tuliko ne Prima naye. Prima onewunyisiza naawe nzikire ekyuma ngenda komawo. How are you? I'm fine, how are you? Nambugamba Bulungi. Prima osala oyagala kuteekako mubiri Ntoninga mubiri. kutoninga oba balance. I'm balancing my body. Ojja banga ki gwe wa banga ki 2 hours. 2 hours Every day. zigwawo I go. like Monday to Friday or Monday to Saturday. Yeah. Prima enaku mukaaga. Ngetola nsikyuse. This is a new task I gave myself and I have to accomplish it. But it's expensive, Prima. Yeah, good things are expensive, of course. So what to do? Enaku mukaaga. Kalesi kati no gym omuntu bwagiraba aliberera ya bay. Kambi ota. Gym is 20,000 every day. Empero 12 week. Yeah. Omuntu owenfuna entono anaakola omubiri. Kati agenze ne bamujjamu ebyenda mbokiti. Jero tuba kyekimu because I'm going to work for it paka enough na results.
nagenda ne bamugyamu ebintu bye mu lubuto ne bamukola figa bye bimu. Ojja kumacha n'olweggulo oba ojja kumacha Mu midde. Otambula ne Spice Mami Su gym partner. We always meet here every day. Yeah. Daya kati go ate kano ogenda kachi Kaneno mbadde nziruka nako wali eri. Daya nawe oje nakumeka Ezange era nange tulakola from Monday to like Thursday oba Friday. Kati lo Friday nayo gig naye ngambi kansooke wano ndyoke ngende ku gig. Oli fresh. Kwaka namanyira mba sina nnyo pain mboba nja kuyisibwa bubi gye ngenda. Mr. Bulungi bunno. Sinister. Mwana mwe kyovolaba bannange. Abyala n'ebintu byebyo bibe. Tumanyi waliwo obufaananyi bwe nabadde ntunuulira twekubye obufaananyi 2016. Ogamba kiki ekyali kituluma. Ngamba naye nze cruise ndi ku ki? Katulaba twali tuli bwe tutyo. Saasira abalala abatannaba kulowooza kujja wano. Okukola kuno wama kutegeeza ki eryo basically naddala mu abayimbi ababeera ku stage abakola. Working out kyamuwendo eri ebintu biringa bisatu. Ekisooka gwe ng'omuntu ffe ng'abayimbi tulakinga ebintu bingi nnyo bye tusobola okukola nga tetuli ku stage. Osobola okubeera nga oli invested mu music okuva ku kisooka paka ekisembayo. Nga oba toli mu nju muwuliza music, bw'oba toli mu nju oli mu baala oba toli ku stage oba studio bwebityo. So gym ojja n'okyusa environment obulamu ne bukyukamuko. Ekyo kimu. Then ekirala ng'omuyimbi ky'opackaginga. Ojja n'okolamu nga bebawala abo walaba engeri gye bakolamu gym olaba nga banjawulo mu ngeri emu oba endala. Body bazishapinga, naffe otwala mubiri nga tugezaako olabika obulungi bafaani bafaabu. So byebyo abayimbi babadde bali mu kundagamu engeri gye buli omu gyakolamu. Nja kuba ndeetanga sessions ez'enjawulo. Badde manyi nti yabadde akajjuza. Badde ntidde. Ani? Nti Alan naye abadde akajjuza. Badde ngena kutya. Sure. Okay. Ekinyumidde kyokka olina w'ogambidde Mr. Lee ng'ayogera bulungi ng'alina eddoboozi eddungi nenjagala okubuuza okyagala okukola ku ffe tuliko oba okooye kale. Okay. So nina filimu gye mbayitidde olunaku lwaleero mubuuka gye nsanya obeera nga ate alaba nga emumanyi nti mbamba tuswako ebyo kabyoka ebiri mu status ezo